Waliwo olukwe oluteeketeeke olw'okutta omuyimbi w'eggwanga Kafulu amanyikiddwa nga King Saha. Oba omanyi King Saha, oba olina namba ye, oba olina omuntu gw'omanya amumanyi, making sure nti eno video ogimusharinga kubanga mulimu bingi abyalina okukola. Abasajja abamutaddeko bambega era anytime from now esasi ku mutwe. Nkugambye ne Mama Janet Museveni mu maaso ate mulozi tebamugobye mu NRM anti yakuba nnyo akakopo n'avuma ne Bobby Kyagulanyi, naye kati ssaawa zino Katonda atandise okubeera nga naye amusasula. Olunaku olwaleero Fred Lumbu yavuddeyo n'alabula omukulu King Saha amugambye bano abasajja batandise dda okubeera nga bamutambulirako mbu alina drone, ate ne King Saha yavaayo n'agamba nti waliwo drone zezimugoberera nnaku zino takola ki atazitegeera. Kumbe bulijjo yafuuka target. Video yino sooka ogirabe kyovula nkugamba oba osobodde gisharingire bantu bangi nnyo esobole okubeera nga etuuka ku King Saha. Sooka olabe. Amanyikiddwa nga King Saha, olukwe olwo nga luteeketeeke bulungi nnyo. Kiki ekitisa King Saha? Ekitisa King Saha ekisooka, 1, yagaana okusidelininga n'ababbi b'obululu n'abatemu n'abavuliza eggwanga, era ye ali contented n'akatono k'alina. Emirundi giwezeeko ng'abanene mu gavumenti bamukubira amasimu baagala omusinkana bamucompromisinge n'agaana. Abanene mu gavumenti oba abanene mu ggwanga n'agaana. Ne bamukolako propaganda mbalisi n'agaana kubanga ye asobola okucounter attackinga ebigambo ebyo. Waliwo n'olumu yafuna essimu n'ava mu mbeera eyagimukubira yayinini yajjako essimu ng'ategedde nti akasajja ke balumba si kangu, naye ng'ate yamukubira essimu yali munene namugagwe nze tompita nti ndi wano nga bano abalebeesi sisobola kuva mu ggwanga lyange. Kati ekisooka ensonga ziri bbiri. Esooka King Saha ye muyimbi aliko, alina bookings ewaka, alina bookings ne Bulaaya. Kati abayimbi abalala tebakyalina mirimu, y'ensonga esooka. Kati ensonga ey'okubiri, politically yagaana okusidelininga ne Museveni ne ba agent be bonna. Kati naba nga alina attacks kuva mu all corners. Attack esooka eri music industry, attack ey'okubiri mu government. Nga bulijjo Museveni mwayagala okucompromisinga bande bagaana abakolako n'abateekako emisango n'abanga abamalirizo bafuna. Bakyanoonya bute bateeka emisango ku King Saha gikyagaanye kubanga King Saha musajja mugezi nnyo. Kati kye bagenda okuzzaako ze zino force eziri emabega okwagala okutta King Saha. 1, kuliko Christopher Damulira owa Ghetto Structures ne Major General Emma Katabaazi kwali. Kuliko Baramba Rugahare ne Minister Omulago Mbanyi, be minister babiri. Ompulya bulungi nnyo? Ompulya bulungi nnyo? Kuliko Edisa Musuuza naye ku ttiimu kwali. Kuliko Mayanja family naye kweri. Kati Mayanja family ng'ekulembeddwamu Palaso. Palaso government emukozesa. Era tebakulya ssente nti Palaso takolera Museveni newankubadde agamba nti wankyukakyuka. Ne ssente zaalina currently zakolamu ebintu ebyo, ssente state yazimuwa okukola ebintu byali mukola essaawa zino. Ompulya bulungi nnyo? Kati baagala mukozesa ne gangs z'abadde akozesa across the Kampala okuba nti baatakinga King Saha. Ganga akwata essimu ye kennyini nga bwe yakubidde Maka Ghetto speaker n'amutiisatiisa nti bagenda mutuusaako obulabe. Bw'ati bw'akwata essimu n'akubira Ghetto Structure za Christopher Damulira, n'akubira Ghetto Structure za Emma Kuteesa, n'akubira ghetto zonna mu Kampala ng'ayagalayo abaana bagenda otteeka mu ganga ze zirumbe King Saha bamusaanyeewo. 1, mwatta Moze Radio. Era ttiimu zennyini eziri mu kintu kino abamu baali party mu kutta omugenzi Moze Radio. But during that time tetwali nnyo active ku social media era twali tetuli engaged nnyo mu politics. But this time around buli muntu yenna agenda okuvayo ng'oyagala kujjawo King Saha tugenda kulabisa kuba information tugirina. Palaso ne family yo weesonyiwe Manisuru Saha. Ssente baazikuwadde ne bakuwa mandate okusaasanya ssente ezo ng'okubira structures enjawulo ez'aba ghetto kids bagange airport okulumba King Saha. 1,
mu group ze bakusindikidde kuliko ne group za Kedo Structures abaline mundu era nga ne mu skafu ezadde zino okujja King Saha skafu ezimwali mu basajja bayine mundu but unfortunately King Saha yabadde ki yabadde gake enough n'abasobola okusurvivinga mulina media mulina ba supporters abasupportinga ne the fact is muganyo okutegeera omulabe wa moyani King Saha tayina mulabe yenna omulabe wa moye Museveni kubanga yabakozesa okulya bulungi nnyo kati mukulu gobayita Palaso already oli convict okuva mu America okomyewo Uganda mfacho okusetulibwa okuba endongo bakutadde mu bintu by'ekisiru singa Manisuru Saha afune ekizibu you are the first suspect kucha family ya mwe nanga temusigadde mwana wa mayanja nga mwana temuliwa very soon one gwe already ulike misango gisharinga video nakugambye da ate byo nga tubitadde ku mabali mama Janet ono mukazi nga yajerega Babi Kyagulanyi nga yamwogerera nagamba Babi nga wali mukwerimba Bobi Wine ali uwe bichi bingi nyo bigambo byayogere bimu bisolo kubaletera wano naye nga videos nazikola osolo genda mu videos zange ngade no so kwiranga ozipikinga nyongero okujjukisa ko tana subscribing mu mutima mulungi ne Katonda akulaba nyongero okujjukiza nga Mark 11:24 agendo gisome Bible number yoba verse wa chapter eyo ojja kubeeranga onyumira sokola byono mukyala kati sawa zino wabonabona atumale tuyongereyo bamaze dokumugoba mu NRM mulaba pana banene kasita bavayo no yandi okubeeranga bakogerera just manye bibyo happy wedding ate mu maasawo tulina omukulu Soke ngayogera ku byo kulayira bya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olamusiza nnyo kusaamu ekitiibwa ate nkwagala nnyo kubanga oli mukyala wa yero mu butuufu abadde mukyala mulungi mu buwagizi era nsaba Mungu nze nagamba ebyange byonna bitambuliza nnyo ku Mungu ku Mukama yasinga okukulembera ebyange bwe nva ku Mukama nentendereza omukyala eyanzaala n'omwami eyebase Magombe yanzaala nezizaako Mukama wange president atwala eggwanga lyaffe maaso ne kabineti ye yonna kubanga bye bikola ensi Mama Janet obadde muwagizi mulungi nnyo mu NRM era mu butuufu onoonyeza akalulu okubidde muzeyi campaign teri yakola n'atasasulwa Mama Janet ebintu bya media bireke kuwabya nzize ngoberera obutambi bwo twamitingako ekabaale era nze bwojjukira obulungi nyina n'akatambi konna kapostinga n'okukapostinga nga gamba hello Mama Janet wobera ku bantu oli so excited oli mukyala ali abeera happy bitterness wagijjeewa omuntu bwakusuubiza si lutalo omuntu bwakusuubiza weebazanga bwebaza n'osigala musabira Mungu amusaasire amugondeze mu byakola so that n'ebisuubizo byasuubiza asobola bituukiriza omuntu bwakusuubiza obeera tomuwoze nti munnanga oli kubanjaziza okwogenda ne ku poliisi olopeka omutwalire n'ow'emmundu Mama Janet kino nkuwabulanga maama wange nga mukwano gwange nga sister wange mukwano nze obulungi bwo bw'obadde okoze mu NRM oba bw'okola ndi omu kubasiima naye nkukkiriza nze alright nyongera wajjukiza namba zange ziri awo zisembiyayo 373 zino za WhatsApp zokka osobola okuyitirawo nga oyagala tukole business naawe gwe omuyimbi ali oyagala promotion oyagala ki hesitate nga inboxinga tujasobola okubeera nga tukuyamba ku nsonga ezo awo nyini nyongera okujjukiza omukulu Soke avuddeyo n'abawa plans ez'okola ki ez'okulayira era mbagambye kinkambaliremu kino ekintu era ddala oba osobodde totambula ng'olina ebifaananyi bya His Excellency Robert Kyagulanyi nga 12 kubanga bano basajja kasita bakwata bayinza okugamba nti no andowooza obitegedde kati sokolabe Sheikh Ashraf tumale tweyongereyo nebiki ebigenda maaso oba omukulu Soke biki abyayogedde eggwanga Uganda abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga
kuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afande, bannayuganda babadde bagamba nti engeri olunaku lw'okulayira gye luli public holiday nti okweyagala mu kibuga naddala enguudo ezo ze mugambye okuggala tikugenda bba kwa bonna pulezidenti yeri alayira eno beeyagala we bavuka yonna gye baagala okyogerako kyekyo. First and foremost is of course tetuziiza abantu kukyakala na kweyagala. No, of course twalisabye nti banaya kadde ngako bwe kabeerawo bw'oba toli kololo at least beera ku TV. Era neeyo gye weeyagalira kimanyi TV zibaayo. You watch. Naye otherwise Uganda nga bw'ogimanye nsi ya ddembe abantu bakkirizibwa okukola buli kimu kye baba baagala. Then okutataaganyizibwa ndooza mu byentambula nga bwe nnyonnyodde buba bujasi si nnyo diversion wano yimirira wano soko lindemu convoy ene eyitawo then bakulekudde n'ogenda gyembeera gye tubaamu paka emikolo bwe giggwa ne tuddamu ate ne tuboganizinga bulungi entambula neddawo bulungi n'abantu ne badda mu buli kimu kye baadde bakola. Beebuuza ennyonyi zino ezibasuza bakukunadde nga lumonde mu kikata kiki waliwo ezo ennyonyi nze nga sizirabamu buzibu. Abo bagamba nti ye n'eddinisa lye lyatika naye eddinisa eryo maybe geegi yenzibu. Otherwise abakugu baffe aba UPDF bade bazibuusa bulungi nnyo. Yes nga muwuliramuko kakere kwanga ennyonyi fighter jet si yemu neeno eya buli gene etwala abantu esaabaza abantu oba esaabaza ebyobusuubuzi kago. Ezo yes nnyonyi za maanyi ko naye kwegamba bade bali mu rehearsals zaabwe era mu maaso awo nga 12 mujja kuba mulaba n'ebirala ebyewuunyisaako. Ebigambo bye bisembayo eri bannakampala. Bannakampala mbasaba ekintu kimu mukwataganire wamu naffe kubanga mujja kuba mulaba engeri gye tulina abatudeployinzemu a bit okusingako okwa bulijjo temubaamu okutiisibwatiisibwa eyo deployment yammwe making sure nti abagenyi baffe bajja ne baddayo nga security eri bulungi just mu cooperating ne traffic officers baffe abaana betu batudeployinze ku ground bw'ofuna challenge yonna otuddiranga kubanga otubaawo enamba zaffe twazibawa siri ku mikutu then buli kimu kijja